Yes, ampuliriza nkulamusiza mukwano gwange webale nnyo gy'otuusako engalo munnange. Nze AK Master ku lutimbe gagadde olwa AK TV. Yes, katusimbule tutambule ate tugende mpola mpola. Bobi Wine mukwano gwange Abizadde. President Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine Abizadde. Navayo ne nkolera akatambi wano ku AK TV ennaku nga 2-3 emabega. Naye nkubulira amawulire ag'omunda nga President Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ayitiddwa e Mengo okubeera nga abaako ensonga za kutula n'obwakabaka bwa Buganda, era ng'ono yali agenda kubeera nga asisinkana katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku lwa kabaka wa Buganda Charles Peter Mayiga katikkiro nga yagenda okusinkana President Kyagulanyi Ssentamu mu lubiri e Mengo. Era navaayo ne nkugamba nti bano baali bakusisinkana ng'ennaku z'omwezi 30 bwe watabaawo kikyuseeko kyamaanyi nnyo kiri awo, era enteekateeka zonna omulungi ampuliriza zaali zimaze okubeera nga ziggwa. Wabula kino tekyaleka kyekimu aba NRM ekulemberwa General Kaguta Museveni bahabulwa, era bano baasiikuuka emmeeme olwawulira ku mawulire gano ne batandika okubeera nga basattira, era bano kye baakoze nabo ne bakolawo enteekateeka ez'amangu ennyo okulabika nga nabo beeyokya e Mengo basobole okubeera nga babako ddiiru ze bakutula ne Charles Peter Mayiga katikkiro wa Buganda. Era bano amawulire ag'omunda galaga n'okusinziira ku Allen Namukasa Okufuluma, ono nno nga ye muyambi wa katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, yakakasiza ensonga eno n'agamba nti delegation oba abakungu okuva mu National Resistance Movement bagenda kubeera nga bajja e Mengo. Era ono yayongedde n'akirumiriza n'akittaanya n'agamba nti bano bakoze program ng'eri fixed nnyo okulaba nga basooka President Kyagulanyi Ssentamu okulaba katikkiro wa Buganda. Kitegeeza bano bagenda kubeera nga beeyokya akafubo, bagenda kubeera nga bagenda e Mengo basinkane katikkiro nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo tanaba kubeera nga amusisinkana. Era bano kiki ekigendereddwa mu kino okubeera nga basattira okubeera nga batuuka ku kino olw'okuba Bobi Wine agenda kubeera nga asinkana obwakabaka bwa Buganda. Kigambibwa nti bano baagala kubeera nga beesooka obwakabaka bwa Buganda basobole okubeera nga babuperereza ku nsonga za Buganda, omuli okubeera nga munnange Buganda eddiridde nnyo okubeera nga ewagira gavumenti eri mu buyinza. Era kigambibwa nti bano bagenda kubeera nga bakulemberwamu omukyala amanyiddwa nga Rosemary Senninde, ono nno ye Ssaabakunzi ow'ekibiina ekya NRM. Kigambibwa nti President Museveni yasazeewo n'amuwa obubaka era n'amuwa n'obuvunaanyizibwa obw'okukulembera ttiimu yonna egenda okubeera nga erumba Mengo okubeera nga bakutula ddiiru eno. Kigambibwa nti bano baaswala ne baswalukuka nnyo oluvanyuma lwa NRM okukola obubi ennyo. Era kigambibwa nti ku mulundi guno gwe twamaze okubeera nga tukuba akalulu ka 2021 NRM tekolangako bubi nga bwe yakoze ku luno. Kale kino kyakuba wala nnyo abakulu, ate nga balaba ne regions endala nga Busoga nazo zeesomye tebakyalinayo support n'akamu. Anti omulungi ampuliza navudde nekkolera akatambi ne nkugamba nti mu districts 19 ez'e Busoga NRM ekulembera Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa yawangulayo districts zaali 3 zokka, ate nga nazo yaziwangulira ku kaguwa. Districts 3 ku districts 19 ziyafunamu obuwanguzi ne babeera nga baasereba nnyo ne mu bw'ogattako Buganda ne kiyitirira. Kaakati bano baasazeewo okubeera nga bayokya akafubo ne Mengo basobole okubeera nga bagiperereza. Era kigambibwa nti bano si bye baabaddeko era nga tebabirowoozanga nako eby'okubeera nga basisinkana Mengo ne katikkiro wa Buganda. Wabula President Kyagulanyi Ssentamu amawulire gamala okufuluma ne gabeera nga gavaayo nga galaga nti ono agenda kubeera nga asisinkana obwakabaka bwa Buganda.
ng'omwezi guno ogutandika tegunnaggwako, era bwana bamaze okubusisinkana bingi ebigenda okubeera nga bituukibwako. Jjukira ono agenda kubeera asinkana n'obwakabaka bwa Bungereza nga bwe nnakolera akatambi maaso awo omwezi ogwokusatu bwe wataabeewo kikyuse. Kati bano ne baga nti bwe kiba nga bwekityo bwe kiri kanaffe twesookeyo, era kigambibwa nti bano bagenda kubeera nga bajja nettu ne bagenda okubeera nga batwala emmengo n'okubeera nga bakutula ddiiru eno okulabika nga bakyayisa nuupu, era nga bo beegula obuganzi eri embuga ewa Ssaabasajja Kabaka asobole okubeera nga munnange ye abeera nga abawandako eddusu n'okubeera nga addamu okubeera nga asitula Obuganda n'okubeera nga bakwata omumuli okubeera nga babulaga nti NRM kyekibiina munnange ekisaanidde okubeera nga kiwagirwa. Era kigambibwa nti bano bagenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo muno nga mulimu n'okubeera nga baddiza Obuganda ebyo bye bubanjidde okumala ebbanga eddene mukwano gwange nga tebannaba kubeera nga babibaddiza. Naye kiki olina okubeera nga otegera mu nsonga eno oba kiki tulina okubeera nga tuyigamu mu kino ndi lwaki Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu buli wagenda okubeera nga akuba omutwe oba buli walaga n'abantu bano aba NRM ate bawaalirira okulaba nga bayingirawo, kubanga tuba tetunaba kubeera nga tufuna amawulire nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga asinkana obwakabaka bwa Buganda. NRM mukwano gwange nga bino tebiriiko era nga tefaayo. Kyova olaba fe tugamba abantu mu Buganda ne mu Uganda yonna nti mwagale nnyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu, kubanga bingi ebitandituukiddwako singa taliiwo, bingi ebitandikoleddwa singa tayogera, bingi bye tutandirabyeko singa taliiwo. Kati olaba nti NRM ne delegation yonna ng'ekulembera Rosemary Senninde Ssaabakunzi waayo bafikisinze puroguramu ya wansi mu nnaku z'omwezi 20. Kigamba nti mu nnaku z'omwezi 20 nga tezinaba kubeera nga ziwera ennaku z'omwezi 3 bano bagenda kubeera nga bafunamu olunaku lwe bagenda okubeera nga bagenda basinkane katikkiro wa Buganda. Era nga kigambwa nti bano bagenda kufuba nnyo okulaba nga bakuba Bobi Wine, Bobi Wine, era bagenda kulwana nnyo okulaba nga bateekawo ekifaananyi ekirungi eri Mengo ne NRM. Ku AKTV mukwano gwange mpuliriza tugenda kubeera nga weetuli, era ebinaava mu kafubo kano nja kubeera nga mbikuleetera. Biki bye banaba boogeddeko, biki bye banaba batuuseeko, era lwaki abantu bano balwanye nnyo okulaba nga basookayo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga tanaba kubeera nga agenda ewa Ssaabasajja oba nga tanaba kubeera nga agenda Mengo oba mu Lubiri okubeera nga ayogera ne Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Lwaki bano balwanye nnyo? Ngenda kubanga nkuwa amawulire, naye mukwano gwange mpuliriza njagala nnyo ofumiitirize era olowooze nnyo ku billions ne billions ezigenda okubeera nga zirinovatinga oba nga ziddabiza State House. Akatambi kwe kali ku channel yaffe kuno, ezigenda okubeera nga ziddabiza State House ne billions eziri mu 22 almost ezigenda okubeera nga zigulira omukulembeze w'eggwanga emmotoka empya ne vice we. Lowooza nnyo ku ssente ezo ng'omwaka gutandika butandisi. Kikulu nnyo kubanga bingi ebigenda mu maaso ebitambula bitumalirako obudde ne tuleka ensonga ezo oba oliawo ez'amakulu ne tubeera nga tuzibuusa amaaso. So n'obuwombefu nja kusaba vidiyo eno gimpera ekigalo mukwano gwange mpuliriza, bw'oba oli mpya subscribingako na nekkade tusobole okubeera nga tutambula ffenna buli waka gotteekayo mukwano gwange nga takusuba. I sign out for now. Akuuma atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangaala.